Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video nakku lwali luze n'ensonga yaffe y'okumanya eddagala lye baleetedde akatengotengo kenjagadde okubeera nga mbalaga katengotengo naddala kakoku ttale akokola bwe butwe bufaanagana ebiseera ebisinga ojja busanga ku ttale oba okuliraana ebisaawe oba ku makubo emabbali bumerawo nnyo obwo butengotengo nga bw'obulaba. Akatengotengo ako ddagala nnyo ekyamazima kikulu nnyo mubeere nga mubwetegereza bujja bajjanjaba endwadde ez'enjawulo. Katengotengo kajjanjaba ng'ekisookera ddala bw'obeera ng'olina obuzibu okubeera nga amannyo gakusumbuwa osobola okufuna omulandira gwa katengotengo bulungi nnyo. Omulandira ogwo osobola okubeera ng'ogugaayiza mu kamwa mpolampola amazzi ago amalusu ago n'obeera ng'ogateeka ewali erinnya erikuluma lijja kuba likkakkana bulungi nnyo. Oba n'osekula emirandira gyabwo emirandira egyo n'ogitokosa bulungi amazzi ago n'ogasengejja n'obeera nga g'osennyesa buli ku makya n'obeera ng'osennyesa amazzi g'ofumba emirandira gya katengotengo amannyo gajja kuba gasirika bulungi nnyo. Ekintu ekirala akatengotengo ako emirandira era osobola ogigatta mu ddagala eryo ery'amaanyi g'ekisajja ly'oba ogenda okufumba. Eddagala eryo ogattamu eddagala ery'enjawulo ofuna emirandira gya katengotengo gyennyini n'ogattamu n'emirandira gya kavawala oba kavamagombe n'ogattamu n'emirandira gy'emmwanyi n'ogattamu n'emirandira gya kayongo n'ogattamu n'emirandira gya ssere n'ogattamu n'emirandira gya kamyu n'ogattamu n'emirandira gy'ensogasoga n'ogattamu n'ebibajjo by'ekifabakazi wamu n'ebibajjo by'ejjirikiti wamu n'ebikoola bya ovakkedo n'obeera ng'ofumba eddagala eryo gwe omusajja ng'oli munafu maanyi g'ekisajja ogenda kuba ofunawo enjawulo. Emirandira gya katengotengo singa oba ogasseemu eddagala lye nkugambye ojja kuba ofunawo bulungi nnyo enjawulo. Ekintu ekirala katengotengo ako kajjanjaba ebizimba ebyo ebitera okukwata ku lususu. Ebizimba kugeza ng'ettalo ekizimba kyennyini kwegamba obuzimbazimba obwo akatengotengo ako kakulu nnyo mu kujjanjaba obuntuntu obwo obuzimba. Mu kujjanjaba okw'obwo obuntu ofuna bikoola n'ogattamu eddagala ery'enjawulo okugeza ofuna bbuza ebikoola n'ofuna ebikoola by'oluwoko n'ofuna obukoola bwa mukasa wamu n'obumuli n'ofuna n'obukoola bwa mutasukakkubo n'obiyengera wamu n'ebikoola bya katengotengo n'obeera ng'osiimuula ewali akazimbi ako mpolampola naye osiimuula ozza wansi oba osiimuula ozza ewatali nnyingo obuzimbyezimbe obujja kuba buwona bulungi nnyo kugeza ng'ettalo beera ng'olijjanjaba mpolampola n'eddagala eryo ery'enjawulo naye ng'ebikoola bya katengotengo bijja kuyamba nnyo. Katengotengo kakulu nnyo mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo singa obeera okakozesezza ojja kuba oyambibwa bulungi nnyo. N'ekirala gw'omulunzi ng'obadde olunda embaata ezo ebiseera ebisinga embaata z'okuwumira mu kiyumba ziba zeetaaga ku middo egy'enjawulo ezijja okubeera nga zijjanjaba obulwadde obw'enjawulo. Jjukira ebinyonyi ebyo bitera okulya ku middo kati embaata ezo zaagala nnyo ebikoola bya katengotengo wamu n'ebikoola by'entula bukatunkuma wamu n'omululuuza n'emiddo emirala. Kati nga bw'olaba awo mbadde nziwa ku bikoola bya katengotengo. Embaata zaagalira ddala ebikoola bya katengotengo olw'ensonga nti ziba zejjanjaba buli we zirya ku bikoola ebyo ziba zejjanjaba endwadde ez'enjawulo. Era ggwe singa oddira embaata ezo z'obeera olundidde mu kiyumba nga tozikkiriza kufuluma bweru ziba tezifuna chansi kubeera nga zirya ku middo egyo egy'enjawulo kubeera nga gyejjanjaba mubiri gyazo. N'olwekyo noonya ebikoola bya katengotengo ako obeere ng'osuula mu mbaata omwo mwe ziri zibeere nga zirumaalumako n'emiddo egy'enjawulo. Nja kuba mbabuulira eddagala eryo eriyamba ebinyonyi ebyo okubeera nga byejjanjaba byokka. Biba tebiwoomerwa wabula biba byagalamu ekyo eky'okubeera nga byejjanjaba. N'olwekyo ebikoola bya katengotengo embaata zibyagala nnyo olw'ensonga nti ddagala eribyo. Nabawadde eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ku channel yaffe eno Kyayiti ne wabaawo omwami ambuuza nti akatengotengo ako kafaanana katya. Ky'oba olaba nga nkabateereddeyo mukeetegereze bulungi nnyo bwe katyo bwe kafaanagana
beera ng'okeetegereza gwe yabadde akabuuza obeere ng'okanoonya kozesa nnyo emirandiro egyo gijja kukuyamba gwe omwami ku nsonga eyo ey'amaanyi g'ekisajja. Ate n'ekirala just osobola okufuna omulandiro ogwo n'obeera ng'ogugaaya mpola mpola gujja kukuyamba gwe omwami. Bwe kityo bwe kiri ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala tutunuulidde ke bayita akatengotengo. Mugende mu maaso n'okeetegereza. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'oyagala okumbuuza ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.